Eri otiddeyo. Ekyo kisenge. Otiddeyo. Ogwo gusenge lwakuba gutangaala. Sorry. Naye ate muneyo gusenge. Omukulu omukunja atasera ne King Sheebah olugendo lw'e Qatar lwenkuletedde olunaku olwaleero bingi nnyo ebibaddemu era byenjagala obenga omanya. Wanda Boyigi agwe mukutu gwe tuli yonna gye musinza okuba nga mutulaba tubaagala nnyo mikwano gyaffe abaganda baffe batulaba mu bitundu ebyenjawulo. King Sheebah n'omukunja atasera nenga njala okwejjukiza Ashade Properties and Consultants bano batunzi battaka basangibwa wali Kawanda office ziri basobola okubanga bakola opangisa kuva kakadde kamu poloti weziri ate nga ziri ku nguudo ez'enjawulo yonna gy'oyagala mu kibuga Kampala ne wanga oyagala kufulumamu. Abakulu bano baŋŋamba nti abantu osobola okuba nga obatuusaako obubaka buno anobanga obakubiriza ababe nga bawona opangisa because ate binyuma nnyo kubanga bakukonkona buli kiseera embeera tebaya ddala oba okitegeera. So gwe wenna ng'oyagala okubanga fuuka landlord gwe wenna ayagala kubanga ate akasente akiwandwadde landlord oba ak'ebirala by'okakolamu njagala kuzikirira osobola okubanoonyaako ate ekintu kitambulire ddala bulungi nnyo. Kati nkujjukiza Hajimiti ono nno naye yasazeewo kubanga tutambulira ddala wamu mulumbi wa dduwa ye akugamba gwonna ayina ebizibu gwena ayina embeera etatambula bulungi osobola okubanga naye omukonako enamba eri ku screen kulombera edduwa bulamu ne bukyukira ddala. So naye munoonyeeko osobola okubanga embeera ogiteeka omugamba nti naye Wanda Boyigi ate abagenda kukwata mu mbeera ennungi. So olunaku olwaleero wansonga nnyingi nnyo ezitambula. Omukulu omukunja atasera ne King Sheebah olugendo lw'e Qatar lwenkuletedde olunaku olwaleero bingi nnyo ebibaddemu era byenjagala obenga omanya. Basimbula wano olunaku lwali Lwakutaano twabalaga bulungi nnyo ssaawa zaalinga 11 era nga ssaawa zaalinga ziwera nga 5 ez'ekiro wano mu ggwanga erya Uganda basobola okuba nga batuuka era bayanirizibwa nga bogezaako okuba nga olaba omukunja atasera ne King Sheebah we bwe batyo ne balinnya ennyonyi yaabwe yasooka mu nnyonyi wakati awo ng'akavidiyo ako wookalaba omukulu yagenda mu ttooyi ennyonyi okusinza ku bigambo bye ennyonyi yamusibira mu ttooyi. Mukunja atasera nga bwe mumanyi ataggwako bisekasooke mubawe ate obanga akavidiyo kano tewakalaba naawe olabe kyenkugamba. Guliraawo ennyonyi enzigalidde mu ttooyi. Sister, ennyonyi anti enzigalidde mu ttooyi. Ennyonyi enzigalidde mu ttooyi. No. Thank you. Bwatyo ne batuuka e Qatar olunaku olwo Olwokutaano era basobola okubanga beebaka bulungi. Nayogerako ne mukunja kono lennyini nga bamaze okutuuka nannyumiza nti ennyonyi yanjawulomu anti si ze ziri eŋŋendo. Yaŋŋamba nti yawuliranga olubuto lulina engeri gye lukankanamu munda mulinga ennyonyi esitula. So bwatyo yayolekera yali amanyi nti bajja kufunawo ka stop over babeeko babye bagula nga bwe mumanyi engendo kubanga yannyumiza nti eri ewaabwe Mukunja gy'azaalibwa balina bye batuuka ne bagulako ku Bugonja ne bagulako ku Buntuntu. So yali amanyi ne munyonyi kinaasoboka ne balinnya lutereevu mpaka Qatar era bwe bati bwatuuka nga bogezaako kubanga ebifaananyi ebyo obiraba. Embeera bwetyo bwe yali era ne bibaka bulungi. So enkeera ku makya mubalaba awo nga bafuna kacyayi mubalaba bulungi basula awo mpola mpola nga bogezaako kubanga ensonga zino ng'omuyimbi w'amaanyi abasinga mbadde mugamba lwaki tebasula ku kitanda kyekimu gwe kyekitanda nga wookiraba musobola kisulako ababiri musobola kisulako ababiri nga wookiraba awo. So baabo kacyayi ne bakashiyalinga embeera bwetyo neebeerawo ddala. So olunaku ne lutambula ddala bulungi nnyo. Martha Mukisa yabeegattako era baasitula naye mukwano gwange oyo era balambula e Qatar olunaku olw'ejjo olw'omukaaga basibye bagirambula hiya ndi abagenzaako kubanga abatambula balabe kiri kitya saidize eri n'eri. So bwe batyo bwe bakwasaganya then abavaawo bagenda ku lunaku lwa show akigamba promote ono
yataddewo embeera era n'abanga show okusinziira ku bookings yali yafuna ez'abantu abali bagenda kubanga babeera mu kivulo ekyo zaasussemu ku bungi because abantu baddeyo ebigambo bingi nga bamu bagamba nti tebajja kugenda but finally we bagenda abasajja baasobola okubanga beekyusaamu era venue kigambibwa yakyusiza ku last hour. Imagine last hour because abantu babadde bangi nnyo abadde baguze tickets era nga akafu bakubye full house nga bogezaako kubanga olaba so saa zabadde nga 5-6 munda mu ggwanga wano abakulu abasobodde okubanga balinnya ku stage era mukunjatasira yaguddewo ne session Martha Mukisa naye n'abanga yazze kigambibwa wabaddewo embeera nga bagamba ani asooka kani asembako but finally program yabadde aneeterezebwa era nga abantu ekada twagala okwebaza mwebale nnyo kubanga mwagira music wa Uganda mwebale nnyo kubanga amuteekamu entertainment industry mugiteekeramu ddala akasente abantu nga bambere babanga abavudde bulamu bashiba buno amuze mu bulaba bingi nnyo bisaagala kubanga nziramu because muze mu bulaba but kitegeeza nti buli omu yonna gy'oli akaseera kwekali akaseera kaddala osobola okubanga obulamu obukyusa omukulu oyo sikyali kyankukkiriza bifaananyi ebyo nga obiraba nti Sheebah yasobola okubanga alinnya but finally yasobola okubanga yagirinnya era nga bingi nnyo naawe byosobola okutuukako singa obanga wekkiririzaamu abasinga bagamba nga ebyo bibadde byogerwa mukunja kiri Sheebah okozesa but finally si kyangu omuntu kukkiriza muntu oba kubirivingira muntu mu mbeera Sheebah oyo nga bwe bamusanga akafaananyi ako osookalaba osokuwa muto kinolaba nti leero atudde n'abantu ab'enjawulo atula ku TVs atula ku radio si kintu kyangu bantu kunoonya ti abantu essaawa kamera zinoonya munoonyi konvoyi eyo gye mwalaba nga bogesa kubanga olaba ebifaananyi ebyo nga bagenda e Qatar abantu abo tebaasasulwa abantu abo bajja olwa love bajja olw'okwagala kwe balina eri omukunjatasira ne King Sheebah byonna muze mubiraba naye njagala okubategeeza bingi nnyo byosobola okubanga oyiga mulamu bw'abantu ekisooka obugumiikiriza mukunja oyo bamugeredde ebigambo bingi fe abamu awadde naye okuva eri yonna bagambanga n'omugamba lwaki oteeka omulalu ku kamera oba kitegeera so bintu bingi nnyo byazaayitamu naye ng'ensi temanyi naye nga finally at least tujja gamba tali bulungi naye ate takyali bubi era ayinza okuba tali bulungi nnyo naye at least bwe yali si bwali so kikulu nnyo okubanga abantu bekatera still namwe mwasazeho okubanga mujja so anything ekiri behind that ngenda kuba kwa abantu ab'enjawulo nabaddeko ne Bobby Young alina byayogedde ku baana babiri ngendamu kuba maaso awo nga tumaliriza naye finally ezo performance nga bogezaako okubanga oziraba ngenda zikulekera nkulekere ne Bobby Young byabadde ayina okwogera ku bano ababiri nze kankome wano ngenda kuba nkuyanza buli kimu nga we muzemu goberera wano ku Wonder Boy buli kimu tugenda kibawa okudda kiki baliko na buli kimu kyonna ekiriyo so akwerabira luyimba send me the pillow omukulu yazzeemu naye mulinyemu abyogedde era abasinga oluyimba olwabanyumidde era nalwo ngenda kulubawaako ka part era nga tumaliriza mulabe addala kiki bana babiri embeera gye batadde bakoleddeyo oluyimba ekata eyo era bwe bati bayongedde okulaga nti bo si bakuzikiza bayongedde okulaga nti bo bagenda kubanga bakuba Abannayuganda endongo era still studio z'ekata nazo zasobodde okuba nga zikiralizinga nti mukunjatasira King Sheebah bazibu nnyo when it comes to singing oluyimba send me the pillow kandi nkulekere ne Bobby Young nkulekere ne performance ze ba performance ekata ate tujja kubanga tubeeyongeza omundi ogunaddako hands for life wana bwegi subscribe ngatanaba likinga ekikulu nnyo so likinge ate tubenga tutambulira ddala wamu bwe tuti olunaku lwali bwe tulabise
that I dream of. Relax and sorrow, man. Send me the pillow that I dream of. So lucky and so sorrow, man. No matter what I do, all I think about is you. Anywhere ni mumabu, no you know I'm crazy over you. And I'll love you, and I'll need you. I need you. Oizo siri tukano gwayo Sheebah. Nsembeza nyawo. Bulamu bwange mbumanyi bambi kuva butozi. Obulamu bwange mbumanyi bambi. Sheebah oli wekisenge mukwano. Kankoneke ebipapulo labe. Nenga sawo. Sheebah oli wogusenge. Jesse gwandabirwamu nti eri olaba ng'ekikko naye. Wanji? Wanji bebe. Nkole ndya? Okyankufa bangi abafudde kugenda wano eno wewe. Sheebah jankulage. Mukunja wonedda watu wawavu. No. Sheebah baby wange. No. Kisobola waawo. Sheebah olaba abantu wano. Eriyo timanya kusaba kunga bakudda wantu awo. Kino kisenge Sheebah kyandabirwamu. Sheebah kisenge kyandabirwamu. Sheebah tosobola gwayo. Ogenda kunoonyeza bazadde bange nze nkubulidde. Wemba nkugambye awo nedda ngani. Sheebah eno kata Nedda bambi. Awo nedda. Usokolengera awantu lagawo abantu ku kamera. Kambalagewo. Kambalagewo. Ago wesigame olabe. Olina nsisi nenze nina ensisi. Sheebah wawa nolabawo. Sheebah Zeka nesigamewo kakase. Sesigamye. Sheebah limba. Jangu nze mbalage. Fenna tuzze. Mapa mukisa yowoka mukata mwana. Masa tulambuzaako bwedda atulinze nga tuli eri amadaala gatuzoganya. Finally tumaze ne tutuuka. Bane mukulike ennyonyi. Neno nga waba wakabulala. Tulinga nga bali mpazi aga Uganda esinga Bulaaya. Uganda esinga Bulaaya.